Ebizibu bebayitamu abantu b'ebusongola kye tuzudde kimu ku byo nti emabega yonna babadde balonda wa FDC babadde balonda ababaka nga ba FDC okuvira dda kuuma n'MP n'ababaka babadde bakulembera naye emyaka gyonna for the last 15 years bw'otunuulira embeera abantu gye balimu toyinza na kukkiriza nti babadde n'abakulembeze olekedde butedde ku kitebe kya disitulikiti Kasese kwetaba mu lukiiko lwavuganya boda mu kalulu kalutidwa akulira akakiiko ebyokulonda mu ggwanga Omulamu Simon Byabakama eno saabanusi w'ekibiina ky'NUP Luisi Lubungoya ku Ssente wa FDC Kasese Saulo Mate balubiza akakiiko ebyokulonda ku Ssente NRM okubeera emabega bya buli muvuyo egyetubika mu kuddamu okulonda. I've already seen some vehicles without number plates moving around. These are issues that we have raised in almost simple by-election. And even now, you can just go to Kasese down and see some vehicles moving around without number plates. Kasese has an RDC and 2 deputies. But we have over 12 RDCs who have come here for over 2 weeks. Wena kuli ebyokulonda mu NRM Dr. Tangudo yabambali n'abategeeza nti NRM yazze kuwangula era si akukkirizibwa kutiisibwatiisibwa okuva ku ludda olubega gavumenti. Protect our votes as a political party up to the last man standing. And no amount of intimidation or theories will make us fail to do. Akwatidde DP bendera Benedicto Bisinga lino mmyuka wa pulezidenti mu bugwanjuba imama Makuumi bategeeza n'ensolo ku kizigo kweri. Pulezidenti wa DP okuva mu Western Uganda olunaku lw'enkya tweteeseteese bulungi era akalulu kano nga Democratic Party tulina essuubi ddene nti obuwanguzi butuli mu ttaano. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Kenya ategeeza n'enteekateeka zonna ziwedde era basuubira okulonda okutandika mu budde. Era ebikozesebwa byonna byatuuse dda muno nibiba nga bitegekebwa okutwalibwa ku bifo ebirondebwamu mu budde tusobole okutandika okulonda ku ssaawa mwezi okumakya. Abavuga ekifo kya Busongola South bali mu 6 nga abalonzi bali emitwalo 5,292 nga bakulondera mu bifo 10. Robina Nantale yakusakidde Green ku Ababaka TV. Ale webaali nnyo Nantale bo abakulembeze mu Kampala batuuzizza olukuŋŋaana lw'abamawulire mwe bongeredde okubanga battaanya ku nsonga ez'okuwandiika aba boda ezigenda maaso mu Kampala. Luno lubadde ku ofiisi eya Minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda. Minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda omumyuka w'ekabuli ky'obufotoga bye amyuka akulira entambula y'emirimu kesiye Engineer David Lulimbasa kuli barasise ba Kampala tuzidulu kikulabana muli ku ofiisi ya Ssaabaminisita okulambula ku nsonga z'okubalibwa kwa bodaboda mu Kampala. Minisita Kabanda asomye ekiwandiiko kumwategeereza nga bodaboda zonna mu Kampala bwe zirina okuwandiisibwa era bakutendekebwa abakugu okuva mu poliisi okulaba nti buli muntu yenna avuga bodaboda ajja kubanga awandiikibwa era nga afuna training emukkiriza okuvuga ku luguudo era nga ateekwa okuba ne driving permit era nga alina okulaba nga stage gy'akoleramu mpandiike nga stage era ategeeza ne pikipiki ez'obwannannyini nga tezivuga bodaboda nazo zaakuwandiisibwa nga ne tukutuku muzitwalidde ne minisita Kabuye yatanyiza ku by'okuwandiisa bodaboda zino. Ate waliwo n'ekika ekirala ekitwala abantu abasukka omu oba babiri betwakazaako batukutuku. So ebika ebyo byonna ebigwa mu bidduka eby'emipiira ebiri twetaaga tube nga tubimanyi bulungi awamu n'ababivuga. Ate Lulimbazi ku lwa kesiye akkiriza nti wabadde okusomozebwa okwenda ku 3 ze bamaze nga tebawandiika bodaboda. Tufunyemu obuzibu mu ntandikwa. Before wetubadde tugezaako okuteeka census point ebimu tebadde na masanyalaze ebirala tebirina internet awala tuba tulina okutwalayo computers era twakwebaza taking this opportunity okwebaza electoral commission yatubadde computer ne scanners 5 okutuyamba mu exercise eno ya census mu Kampala. Boba arasisi nga bakulemedwamu andasono bategeeza nti bodaboda zisiba emitwalo 3 n'ekitundu zimaze okubalibwa n'ekitundu n'okusukkamu bewandiisizza naye abawera omutwalo gwe gwakatraininga ogwo omutwalo gwe gutegeeza nti gubadde guvuga bodaboda naye nga teguyina pamiti nga teguyitanga mu ssomero okuyigirizibwa ebikola mu pamiti.
So enjawulo eriwo nti UDISA tewandiisa, UDISA esomesa. Tulambudde ku n'ebifo ebyenjawulo bye bali mu kuwandiisa bodaboda ku kanisa St Paul ekyebano ne ku ssomero lya Makerere Primary School bajumbidde okwewandiisa Makerere yero. Muhammad Mawanda ssente wa bodaboda ewaayisa ayogedde yabadde olunaku olweggulo ku nteekateeka eri wano ey'okwewandiisa. Olunaku lwajja abavuzi tebajjumbira bulungi nga n'ebisaanyizo tebabiina ate nga n'abalina okutuwandiisa nabo ng'erina ebikolwa tebabireeta. Abamu ku babodaboda ekyebano bitogedeko n'abasiimye enteekateeka eno nti yakumalawo abirimbika mu mulimu gwabwe. Kuba ababodaboda tubale tufuuse abantu ab'ettabbu eri gavumenti. Bagamba ababodaboda be batta abantu, be bakola ki, be bakola biki, naye kasita banamala okujjuza mu system bagenda ababoda bujja kulondebwa bwe buti olwo tutandike okugenda ku stage, buli stage nga tuwandiise be enumerators. Wow, bwe tuva ku luuyo lwo kkooti enkulu e Masaka etaddewo olwange ennaku z'omwezi 23 omwezi guno lwegenda okusala mu kusaba okwateekebwayo David Essenfuka okw'okuyimiriza abakulembeze mu disitulikiti y'e Bukomansimbi okusaalimbira ku ttaka lye. Ettaka lino lisangibwa mu kitundu eky'Ebudda. David Essenfuka yateekayo okusaba mu kkooti enkulu e Masaka nga ala kkooti eyimiriza omumyuka wa RDC ne ssente Bukomansimbi bwetaddamu kusaalimbira ku ttaka lyesangibwa ku kyalo Budda mu ggombolo ekibinge nga olumiriza okukunga abantu obutamu obusuulu n'okwagala okumutuusaako obulabe. Mu lutula kkooti olwaliro Julius Bulole omumyuka w'omulisi wa kkooti e Masaka atadde olwabi 3 omwezi guno okwerako ensala ye. Suppose twali twagala tufune ensalawo ya kkooti tulabe baganti baffe basobole okukola emirimu gyabwe nga tewali mbeera yonna, naye ekizibu tetusobodde, naye kirungi olw'okubiri teruli wala. Essenfuka ayongedde okukakasa nti ettaka liri nga ligula mu 24 era nannyonnyola nti omuntu kinaaganya okusasula obusuulu si wakumukkiriza ku ttaka lye. Eno nagyetisse kugibaleetera nekigambibwa nti ebyapa bampa ngende neesaleko si kituufu, bampa ebyapa 14 bibino mbirina endagaano yino ne poloti ezaalagwa nalina okusala kugiira. Agamba nti okuva guli ettaka lino abadde mu mbeera nnungi okutusaba n'ebafuzi batandika okubakunga obutaba busuulu nga liri ku kyalo Budda mu obusuulu wadde n'akamu bwe kati baali batudde ku lya bwereere era ssenga waffe eyali administrator waalyo kwe kulitunda mu kusasula kwonna naliwo ngoyo asasula Essenfuka David nga asasula naliwo. Abawabira okuli Fred Kayira Nyenje ssente wa disitulikiti y'Obukomansimbi Fred Pax Kalima omumyuka wa disitulikiti y'Obukomansimbi nga akulembeddwa munnamateeka waabwe Joseph Ndawula bategeeza nti bunga abakulembeze abalonde tebayinza kutunula butunuze wabula abanyigirizibwa. Nze ng'omukulembeze wa Bukomansimbi eyalondebwa tulina nsonga ya kitundu kyange yonna gy'osobola kuŋŋaana kwogerako kuba kitegeeza nti abatuuze bange obampambyeko, kitegeeza ne bwe banaaba mu kubonaabona tebajja kuba na muntu abataasa. Kati nze ng'omukulembeze wendi nja kuyimirirawo era ndiredde okumira kyonna ekinajja. Tugisuubira okuyamba abantu abanaku ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yalagira. Mu nkiiko ezibadde nga zitula okugonjoola ensonga z'ettaka lino zize tezivaamu kalungi nga bannannyini ttaka abaana b'omugenzi Sulaiman Bulega bakkiriza nti baguza ku Essenfuka ettaka era nga tebamuguza lyonna wadde nga abalala okulira mukadde Saala n'empama bategeeza omukungu Nathan Aguta okuva minisita w'ettaka ne Essenfuka bamuguzaako yiika 469 kyokka olwamu ekyapa okwekutulako n'alyeza.